ebizibu bimudduka naye sooka owulire ani akukulembedde ani akutwala mu kifo kya waggulu ani akutwala mu buyinza obw'amaanyi ani akutwala mu bufuzi ani akutwala mu maanyi Mukama yeebazibwe abange tetubeerawo ku bwaffe abalokole tetubeerawo ku bwaffe tubeerawo ku bwa Mukama Katonda bw'akuwanga omukisa. If God gives you the blessing, kirungi okukola byonna mu nnyumba ya Mukama. It is good to do everything in the house. Okuwaayo n'owaayo, you give in, obugaga n'owaayo byonna, you give in the wealth and everything. Naye Mukama, but God asooka n'atunula. He first kubanga ye mugabi w'empeera. Because he gives. Naye abasajja bano yabagamba wansinga osomye. He told his people. N'abagamba mwerowooza nti mwali batuukirivu. That don't think that you were okusinga amawanga righteous. N'abagamba nti kubanga mwalina ensinga enkakanya. Because you had you were rebellious. Mukama yasanyuka lw'abajja mu Ibrahim Isaka. But God was pleased that your grandfather Abraham, even though we are not worthy, but for Jesus, the one we believe, only Him makes us rich in the great and now God changed the hearts of people. Amen. God has the authority to change. Even me, when He sees me, many people. Naffe tubalina ku nga tuli mu kubuulira n'oba ng'olina ennaku naye Mukama akebera omutima n'agamba kituufu ono mwana wange abuulidde oba akoze bw'ati oba aweereza naye nze nnina omusanyusa. Yes, tetuteekeddwa kubawa bizibu. Mukama yeebazibwe. We are not entitled to give them problems. Tulina bazzaamu. We just need to strengthen them so that the pastor byasobola okubanga tosobola bigamba kintu naye Katonda akebera emitima alabanga musumba byetaaga. Bayibuli etugamba nti tugenda okusaba. The Bible says before making the prayers nga amanyi bye twetaaga. He knows all our naye yeetaaga okole paati yo. But he needs kati Katonda yeetaaga gwe owulire. So now God wants eddoboozi lya Mukama ligamba ki? What the voice of the Lord is telling you. What the Lord wants you to do. Wadde tuli mu ssaddaaka y'okusinza. Waliwo Katonda kyakwagaza ggwe. Waliwo Katonda kyanjagaza nze. Tukole paati yaffe buli omu ng'alina kyakwagaza. Alyoke alabe bw'amusisinkana. Amugabire empeera. Omulala asobola omugamba gaba. Omulala asobola omugamba simuula. Omulala asobola omugamba genda olambule abalwadde. Omulala asobola omugamba genda obuulire enjiri. Omulala asobola omugamba buulira wano. Omulala asobola omugamba beera devotion oba devotion olwokuna. Toyogeranga mu mutima gwo Mukama Katonda wo bw'alimala okubasindika mu maaso go ng'ogamba nti olw'obutuukirivu bwange Mukama kyavudde anyingiza okulya ensi eno kubanga olw'obubi bw'amawanga ago Mukama kyava agagoba mu maaso go. Mukama yeebazibwe. Toyogeranga olw'obutuukirivu bwange olw'okuwaayo kwange olw'okusiiba kwange olw'okuba mbeerawo nnyo wange olw'obuweereza bwange Mukama kyavudde ampa. Naye lwaki abikuwa? Nti waliwo byayagala jjo atewo okwemulugunya kw'abali kubanga gwe oli mwana wa Katonda newankubadde oli mujeemu newankubadde oli muki naye wakkiriza erinnya lya Mukama wakkiriza ekitiibwa kya Mukama newankubadde waliwo ebikusoomooza naye wakkiriza ekitiibwa kya Mukama kati akugamba teweenyumiriza kubanga ye
akabira abalungi ababi n'abalungi enkuba because God akabira ebirungi naye Katonda nga bw'ayagadde bw'akola ebintu. But as to the Lord is willing, He does. Yesterday I was preaching to a certain lady. N'agamba mbuulira ki Katonda? She told me, what do you tell me about God? He took my child. Buli bw'ombuulira baakuba ne kwolwo olunaku ennyimba ezo ennyimba za Yesu. Every time I kati bwe hear that, ondijukiza ennaku those things reminds me about that child. Katonda bw'ayagadde bw'akola. So God does Katonda takulemesa nga sadaaka ey'okusinza.